Muteesa Royal University 7th Council. I would uphold the values of the university. Ne muvaayo bene n'alengera mmwe okujja okuweereza muli bambala. Mukkiriza era ebbaluwa muzimpadde wano. Akabonero akalaga nti mwewaddeyo okuweereza Ssaabasajja Kabaka. Bangi batuukirirwa ne bagaana naye mmwe mwebalire ddala okukkiriza obuweereza obwo. Tubalinamu essuubi ddene ddala nga gye nkikomezza. Mpulidde ebika by'abantu abagenda okutuula ku kansa eno nange wendire ngamba ne Mungu n'apata abaana naye nga kiwedde. Bw'oyagala academicians, bw'oyagala abasakuzi b'ensimbi, bw'oyagala bayinginiya, bw'oyagala abategeera ebyabayizi, bw'oyagala bategeera ebya Buganda, bw'oyagala ebya Uganda, bw'oyagala ebyensi yonna, bw'oyagala akademiya, bw'oyagala ye Muteesa the first. Immediate doors for the university, and I'm very sure that many opportunities are coming because of the charter. So we have also this is really in addition to the many achievements the Vice Chancellor has mentioned, but we also recently launched 4 new master's programs, including the Master of Business Administration, Master of Education Administration, Master of Peace and Human Rights, and Masters of Mass Communication. One might wonder why I'm celebrating a master's program, but this is really kind of a growing university. So when we start enhancing and developing our master's programs, I think also the Vice Chancellor has mentioned the Graduate Center, we need to grow our research capacity because it's also our responsibility, not only to consume knowledge, but also to contribute to knowledge production. And it's only in graduate programs that people are enhanced. Njakwogera bitono ebisooka kwebaza ekyokubiri obweyamu bwaffe nga Service Council eri Ssaabasajja Kabaka awamu ne Katikkiro ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. So on behalf of the new members of the 7th Council, it is my honor and privilege to thank Masomochi eyasiimye basajja be ne bazaana be tujje tuweereze Muteesa Royal University.